وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه asinzi bw'ebbanga lyonna ye Allah subhanahu wa ta'ala omulezi waffe nanyini kutugabirira bwe yakyatulese mu nsi nga tuli balamu. Mbajjukiza bulijjo ennyingo ezo bbiri era nziddamu. Ezo ze nnyingo omulamu zasinga omufu zokka. Nnyingo esooka kwe kukolayo akalima akalungi konna gwe n'oyongera ku minzaani kubanga omufu takyakola. Ennyingo ey'okubiri ey'okujjukirayo ezzambi lyonna lye wali okoze n'osaba Allah akusonyiwe kubanga omufu takyayogera. Ennyingo ezebbiri okutegeera ekitiibwa kyazo olunaku luba nafulumya amawulire ku masjidi w'osaalira nti gundi afudde. Satadhukuruna ma aqulu lahum. Allah nga amaze okuwa ekitabo ojja okutegeera kiri kye nagamba. Kati tumwebaza olw'ensonga nti abafudde bangi wadde n'abazaaliddwa bangi, naye statement gimuwulira akola mu Qur'an mu sura eyitibwa Fajiri n'agamba nti wal fajirin walayalin ashiri. Ekigambo fajiri ye mambya, waliwo kye bayita alfajiru swadiqu walfajiru lkadhiba. Emmambya ejja nga ziri ssaawa 11 n'eddakiika 2 nesooka nekulowooza nti obudde bukedde, bwese eddakiika 15 n'obuddemu ne buziba. Kati yesembayo okujja 14 15 gyoyita alfajiru swadiqu, emmambya ey'amazima ey'eswala subuhi. Mambya ziri mmeka? Kati kwezi ebbiri wakati awo distance eyo gyolaba eyo, emmambya gyakugamba lumamyo luyita wakati w'ebitangale bye bibiri. Ayina emmunyenye gye yarayirako n'agamba nti emmunyenye ejja obudde bugenda kukya buli lunaku, era abalunnyanja bo bagimanyi oba babeera mu malungu bagitambulirako. Yo yagirayira buli lunaku etambula nga obudde bugenda kukya. Naga nti wama adraka ma twariqu, kyebayita twariqu Muhammad tokimanyi. Annajmu thaqibu, kyebayita twariqu ye munyenye ejja obudde bugenda kukya. Abalunnyanja bannannyini malungu bo bagitegeera nnyo, buli lunaku ejja naye yagirayirako, ekola omulimu gwayo mu budde bwayo. Kati yalayira emmambya eyo esemba, nagamba balayirira emmambya esala buli lunaku. Waliwo puroguramu z'abantu n'embwa na buli kitonde kyoli owulidde mu nsi eno nga ziri ku lunaku olwo buli lunaku walfajiri. Buyinza okukeera enkya ng'olwenkya olukeesa mwoli kwe kulayira. Nagamba balayirira buli emmambya esala egi padde kubako puroguramu z'embizzi, enkoko, ente. Bano bagenda kuzaala leero, ono olwali edduuka lye lijja, ono aziika nnyina, onagenda Makka, ono awasa, onagenda Mulago, onatemwako magulu. Buli lunaku olukya puroguramu zaggwa. Kwe kuvaayo akulayirire amanyi onaazuukuka nti walfajiri lwalayira. Tokitwala bwotyo fanga taata walayira obanga muganda walayira ng'olaba n'okulayira okwa bulijjo twekangamukko
maama yizo kuba abaana mugende bweru ne bebuzabuza mugende bweru ne bagana nabagamba layirira maama aliye kasanda kufene mbwamma bwenzijaawo badduka lwaki abaana bano badduse maama alayidde nnyina ali mu kyale kasanda bw'aba nannyini eggulu alayidde muddu alimu amagezi awulira kikyalayira fajiri what fajiri so bweba fajiri tukoleki ayagala kulaga nti buli olunaku olukya mulimu puroguramu z'ebitonde z'okuka luyinza okuba olw'enkya mwoli allah bwakuyamba magalibi neetuuka nga wooli wankuwonye allah mbadde nsaba nyongereyo bwe bukyanga wooli oti allah neebaza saba nyongereyo bwotyo bwoba owangaala buli fajiri gyata bwe cwi nejja padde waliwo ebitonde muli ebyennyanja muli embwa muli ente mulimu obumyu mulimu bamalaaya muli mwani buli lunaku olw'ebitema ne bapurezidenti babamu ne baminisita padde kati bwakireeta tokirekawo bwoti ofa nalayira ekyo nalayira ekyokubiri naga walayalin ashiri eyo waawu yakuyunga kyo kitegeeza nti kino na kino eyo nne wakati fe abakolako oluganda eyo nne ejja mu zibayita embu z'amannya nebe temubimanyi ndowooza basinga temwasoma luganda kijjayo mu mbu z'amannya olumu nne ejja ng'egatta bano na bano ne wakati abajagalawo kati ono yagireeta nga anyumya kino na kino ega walfajiri walayalin ashirin ezo waawu bazigatta bagamba tebanga abo gamba andigundi 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 olw'okuba nti basoose gamba gundi tebategeeza nti abasinga omusango wabula kyakunyonnyola wano kyakulaga wano omukategedde kino na kino na kino na kino nabisiba bwe nti alayidde kaakati mu nnaku zino zetulimu nga nenkya kusiiba mbajjukiza ennaku zino zetulimu waliwo ebibuuzo biri bisatu allah bwatuyamba tugenda kwebuuzaako kimu ku kimu era anza tugenda gifuna ate nga nyangu nnyo ani alayira alayira ki nsonga kyemulayiza ebibuuzo bimeka ani alayira ani oyo alayira ki nsonga kyemulayiza ebyo ebisatu allah bwakuyamba netutematemayo kale kimu nokitegeera nibona abaganye zambi jja kuleka kubiganye okuwaako ebitonotono sheekhu omuwandiisi w'ekitabo kino naye bana abaana nti abakwata emitomo olumu batubuuzeyo ku bitabo al irshadu ila sahihi litiqadu والرد على أهل الشرك والإلحاد شا دكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان وكل قليلا بتابو بسنزا الله متوفو نوكوي وزبطبو مشركي yawandika ekitabu kimusajja mivu nnyo naga katukulagirire butya basinza Allah mutuufu n'okwewaza obutagwa muki yagamba nti waliwo essuula ezakkira e Makka essuula ezo singa abantu bazisoma ng'asobola okusoma ekigambo navuunula bitafkil watadbil wataabburu nga bw'amala okusoma ekigambo asobola okukirowoozaako nga bw'olabira ebbaluwa ya kooti bw'ejja
ne kujirako interpreter nga buli ka statement kibasome agezako kakujirayo kinategeeza nti ettaka waliba nennyoko nagati naliboma mbaba tabirimu kanategeeza nti kituufu mubatta wama waliko ekyo sijja kulima naliko ono looya naye akugjamu ebibye wadde avundula ebbaluwa eri interpretawo akugireko okubugamu otegeere kiwandiiko kirimu ki mutegedde yagala bwebabanga ebiwandiiko ebyo ekibanja bumeme ekisaba omusolo gwa revenue ekigenda mumusiba kibamutaddeko ku mawulire nti yakutte akaana ebiwandiiko ebyo such messages bye bw'aba abisoma omutima gukuba ibantaddeko ekigambo kinene nakutta omwana subhanallah erinnya lifa bwe lityo n'abasiteti bankubidde abasiimayi banjagala neyampalana bwe biba message ezo n'ebiwandiiko ebyo obifuna n'okankana bwoti just message ezo Allah bw'olabanga akuyambye n'ofuna chance n'osoma essula gye bayita al-Fatiha yessula yokka Allah gye yasaddaakira ensi yonna ng'eyessula emwanjula bwanjozi ye yaani era bw'ogitegeera kikumalira okufuna ejjana kyoba olaba nabbi yajjanjabanga naye amajinni emirundi 7 nga buli jjinni yabamaze oddimenya bw'ogitegeera lwaki eyitibwa al-Fatiha eka kimala bumazi entandikwa yaayo yokka lwakuba nti musoma ebigambo nga tosobola birowoozaako nakubifiiringa nakutegeera kino ategeeza ki oyita ku n'ogenda nga bwolaba bwasoma ebbaluwa ya revenue ne bamuvunulira mpola nti damulegi nedda si damulegi ono wano balina kebongeddemu katoopa simanyi kaki tuza musolo mupya haji baagala miliyoni 6 buli konteyina bagambye obala tobala wiiki eno tugati Allah ongeredde nja kubala okankana okwo ng'ofunye amawulire ago singa mwali mumanyi bulungi nnyo essula gye bayita al-Fatiha yali ejja y'amawulire agamala obulungi ennyo kubanga okukankana oti etandika bweti alhamdulillahi rabbil alamin nkwebaza okwebaza kuno kugenda eri lillah gwe bayita Allah oli ebbaluwa neebaza wamuyise nti Allahu akbar fayansiba wajhahu ila wajhi almusalla jali mbifo ebyo bitiibwa nayolekeza ekyenki buli amwogeddeko akutunulira omugamba ki nomugamba subhanaka noyogera byoyogera kati niweeyanjula gwe kennyini alhamdulillahi okutendereza kwonna osoma ebbaluwayo kugenda eri oyo gwe bayita Allah akuwulira lillah fa in lam takun taraahu bw'otunula bwoti tomulaba fa innahu yaraka akutunulidde bwati weeyanjula alhamdulillah kutendereza okusiima n'okwebaza kugenda eri gwe bayita Allah rabbul alamin omulezi wa buli kitonde ekiri ku nsi katuwulire ennyingo ku nnyingo arrabbu kitegeeza okulera arrabbu kitegeeza okulunda arrabbu kitegeeza kalabaalaba arrabbu kitegeeza omukessi arrabbu kitegeeza tutekekeya kulabirira kyeta rabbu lwaki wano bw'ateekayo obuugi mu kamwa mukazi we nassaayo kaawa oli n'anywa amata nteeka okubaawo nga ndaba mashini egenda okuyambako omusulo okufuluma nga guli mu kaleegi eyo mashini nenjijjako amaaso nze Allah wammwe oyinza okufuluma obuugi bw'onywedde naye emyaka gy'olina nkaaga mwegi onywa obuugi ofulumya omusulo
n'olemu okwebaza oyo n'olya emmere n'ogamba maama we bali kufumba n'ogamba okwebaza akuyambyeko mashini ekubya obuugi n'ekufulumiza omusulo n'olemu omugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin geraageranya nnyoko kwoyo nannyini mashini kwe kumugamba nti alhamdu lillahi okwebaza kwange n'okutendera kugenda eri eyo gwe bayita Allah rabbu oyo alunda ne bwoba onywa bamalayika abakola kwekyo ababeerako bwati onywa bwoba ogaaya ababeerako kubanga buli kiyungo kyemulaba ekiri ku muntu buli kiyungo kiina bamalayika baakyo special bakiraninga buli kiyungo kyolaba nga bwo kineeminga kiina erinnya lyanjawulo amaaso singa omuzungu akugamba nti you name the above below diagram nateekawo kukikira noteekawo lateral fail noteekawo somanyi cardofin mouth eye cardofon somanyi cardoso biki ebyo lateral feet biki ebyo ezo parts zowulira ku byennyanja zikola omulimu gwanjawulo ku mubiri n'embwa erina parts embizi erina parts n'omuntu alina parts buli parts gyolaba yeemalirira n'erinnya lyayo lyanjawulo bw'otandika okuneeminga baneeminga eriiso ne baneeminga obukoowekoowe ne baneeminga ennyindo ne baneeminga eriiso ne baneeminga okutu ne baleeta ennyindo ne baneeminga okugulu buli kapaati kowulira nga keemalirira enkola yaabyo ebyenjawulo kuno kuwulira kuno kunyiza kuno kulaba kuno kussa buli owulira nga wanjawulo waliwo baalaana bamalayika abavunaanwa ku ekyo special bo nga bamaaso era nga wewali department y'abamalayika abakola ku maaso g'embwa wewali bannaabwe abakola ku maaso g'embuzi wewali bannaabwe abakola ku maaso g'ente bonna bali mu kifo awali bamalayika abakola ku ki naye ng'abalaaninga waggulu rabbul alamin oyo omulezi yalabiriza liso lyoyo mukendeeze ndabaye nga takyalaba wala nnyo kyebayita long sightedness kati muleke alabire kumpi short sightedness kati mutte saidi eza kkono neddyo bagiyita astigmatism nga wanalabawo layini ne wanalabawo layini tasobola kulaba biri wano astigmatism bamalayika bajja batta abavunaanwa ku maaso olwojja okusala omugamba nti nkutendereza oyo gwe bayita Allah rabbul alamin alabirira alunda ebitonde byonna amaaso g'embwa abavunaanwa ku maaso bonna era bwerifa ye ngaazinga kufa lyeriiso erya ssula lyafa ne Allah kyaba kimanyi wogamba nti alhamdulillahi rabbil alamin nkutendereza gwe alunda atambulira akalabalaba kalondoozi w'ebitonde byonna jamu si mufuradu alamin plural omulondoozi w'ebitonde byonna nange ndi kitonde olondoola otambulirako olwo otegedde nti bonaateekayo emmere mu kamwa ayina ekyende mwagisindika bagiyita osophagus ne bakunya ne basindika mu kyenda kiyitibwa rectum ne baddamu ne bakunyamu ne basindika mu kyenda kiyitibwa rectum ne bataako katono mbaweereza mu kyenda kiyitibwa anus ogende mmanju avunaanwa ku byenda eyo bamuyita rabbul alamin bamalayika be yakwasa sisitimu eyo abatunulidde bwati tebasobya rabbu mulezi lwaki mulezi la taakhudhuhu sinatun wala naum ekiro alaba bagwe webase nemusana bwali teyeganya bitonde nibova okubba kuleka n'amaaso ng'ova kutta mwana n'ennyondo nga n'omusaayi guyiisaawo akulekera amagulu yeeya mu kukuumira ebiyungu ila qiyamu saa
Inzo okwenda n'okwata bulungi video bwoti n'okwata nga bwe wakula n'oza kasimu n'ogamba mazembwa obo nkwadde bujulizi nze sizanyirwako naggamba n'akuleka n'atakumenya mikono wadde okujjamu amaaso mu sura eyitibwa Yasin yakireeta yagaa nti walau shi'ina mbakwagala gwe ku mazambi g'okola nali ngenda kusikambulamu amaaso ng'okutula ekkubo fa anna yubsirun wanizeeyo otya yakikubuuza naga naye nkuleka ayegenda etya lamasakhna ala walau nasha era bwetandika bwetyawo ala ayunihim fastabaqu sirata fa anna bwe nandibadde nga amakubo nga zibye ebiso mbijjeemaha ne buziba oddawa baasajja enwajayiroole ojja kugali ya mukka kane ebivuga tomanyi nze no banzire eno yagamba kujja mu biyisa ebyo fastabaqa sirata nendeeta oguzikisa maaso gagenze kasimu tewanyi ngenze wandigenze wannyoko yagamba bikulekera ebyo n'ova okutta n'ogenda kwe kuŋŋamba ng'olina wooli alhamdulillahi rabbil alamin nkwebaza gwalondoola atambulira ku bitonde oyo rabbu amalusu agalina gegyagalondoola amalusu batandika okugayiwa oba otema aga nti haaja olulimi lwazitoye gamba si birungi agayiye abutaba ogende wannyoko yalondoola ekyo abamalusu abagambye mukite bw'olyanga emmere neggwawo mugambe nti alhamdulillahi alladhi nkwebaza gwe akoze kino at'imuni onsobozesezza nenjirya kubanga weeyita olwo gubasala ekyenda nga alina kuyisa mu kapiira kati omugamba nti at'imuni nkakasizza n'okumira emmere gwekinamu omukono olwo bendaba nga kayabika nga biyiika mu mugongo at'imuni warazaqani waliwo akanoonyo okukalya nga ali mu kkomera nenze onsobozesezza nenkamira kandi mulamu kino okimpadde nga kyengera muganda wange ali luziraawo okimugaa nti okimpadde nga kyengera wali gubagana omunnyu nze bwe gubulamu muga nti mamaawe omunnyu kino kimpadde nga kyengera ne mu birungi byogaba wallahi walonda nze olaba omujjukidde arabbu agenda kukuyamba agitambuliza wagitambuliza alamin olwo teweerowezezzaako wekka ogassa ebitonde byonna alamin lwenjogera ku kitonde kino ekimpi kino ekyomufumu ekyo muyomba nenakyo bwogenda mu statement bakireeta naye timwagala nnyo nkireete simanyi lwaki ninga nakyo naba kinyumira waawo yagamba nti omulezi w'ebitonde byonna alamin era tusabbihu lahu samawatu sab'u mu bitonde ebisaala ennyo nakyo mwekiri ekyo saaga kireeta nnyo naye nga mukitegedde kina amagulu mampi kina amannya mangi kitendeza Allah era agenda kita ye Isa temukirumbagana nnyo kirekere eddembe lyakyo kati rabbil alamin Allah nkutendereza okuzaala obuzaazo omukyala azaale omwana system eyo gyabeeramu gyagamba thumma sabila yassara bw'atuuka okwagala okufuluma ekkubo mwayita tulina amazzi kyayita ensumbwe eka tulina amazzi ne tugaabya thumma sabila yassara ne kayitawo nga kadduka wandika kutte kati alina bamalayika abavunaanwa ku ekyo kyakubujja muli bbuta waliwo abali mu luumu omwo nga bavunaanwa kutabwana bwambwa ng'akaana kembwa kali muli nga bwekasamba obi kakusamba omutima nga malayika ekalabiriza arabbu lwaki nkutendereza gwolabiriza olunga nnyo bwewanga oggyemu engoye n'omala omuntu n'omutta n'omwabaza endala
bw'ofunanga w'oyimiridde mugambe nti astaghfirullahi alazim, nsaba kunsonyiwa ggwe oyina ebitiibwa bitagambika, alladhi la ilaha illahu, nkakasizza leero teri asinzibwa ng'oggyeko ggwe, alhayyu, oli mulamu tofa, alqayyum, weemalirira ebintu byo, wa atuubu ilayi, ebyange wabitegedde, Allah nsaba kunsonyiwa. Okkiriza yakwatiridde bamalayika balina balubu z'amaaso, yabadde agenda bata nga wakatema awo yini gatovaawo agamba mugumikirize ila yaumi yubathun, atuuke no maaso. Ekyo kijjukidde okitidde, ojjukidde message ze mwewadde n'omwana ono yakatuuka e London nga mukazi ono amala azimanya amaka gafa, ne message nga bw'owulira message z'omwazinyi salayo okyamoke wampulidde oli musajja. How was it? Marvelous. Nziwakkiriza more than see you again. Mwana gw'empule njagala n'okuddanze, Allah kunkuumire saamaleeko. Ebigambo ebyo nga singa babikola interpretation bibikkula ne bateekawo nazaalawo naye mukazi wo ne nnyoko, Allah n'ateekako babikkule kimu ku kimu, gwe kennyini olaba nga Allah bakubikkudde nnyo. Niyagamba nti yawma tubura sarair, ku lunaku luli njagala kubikkula byamabyo ng'omukazi ali awo nnyoko ali awo, kesigenda kukwokya nga sikuswazizza, jangu muwulye bino. Naga ne majidu mbwaggwe nnyenze niyo genda kumaza abasajja. Are you sure? Ate mwazinyi gwe kugamba oseka namutende obwazinyi nemugatobola esaako debudde bumala nsobola yinza ndi muzibu nno nitwasubira ku madrasa najjayo ebyo. Ne mwana gw'eddiini ekuyamba ki? Njigiriza buseegu okoleredde omuliro bambi kasanga ujja kuggwe nane ansa mwana agiina naga ne majidu ajidu am coming back, oba omukazi atukwate wallahi jangu nze ndi mumalirivu okusinga naawe. Nze bwemala nodda ne Museveni bwafuga mpaka bwalifa basi kyajula majidu ngatakonamu wa musajja omukulu omwazinyi waffe naye akonamu bwati. Omwana ngadda nga majidu amufuna. Huwa rabbul alamin, olw'okuba ayina byeyeeyama okukukolera nga tavaawo, bamalayika abavunaanwa ku malusu abaleka mbakola asobola okugayiwa. Olw'okuba yavunaanwa ku matuugo, amatwago yagavunaanwako, bamalayika abakkiriza basigale nga bakola. Huwa rabbul alamin, mulezi ne huwa alimul basir, okuwa ansa entuufu nti abaawo direct ng'agoberera bw'ati nagalaba ekitonde ekyo. Genda mu Suratul wa Fussilat aya 41 wenatiira Allah subhanahu wa ta'ala. Era abasiraamu kino nkibagamba okuva na leero, bw'oba oli okozeyo ezzambi lyonna nga ddene, musabe akusonyiwe, okole endagaano naye nti Allah sigenda kuliddamu. Zambi nga ddene beta almuhulika gagazikiriza ng'oli olikozeeyokko, musabe akusonyiwe. Buli lw'omala n'oliddamu ngenda kuwa ebintu 6 by'oba oyina lwaki olikola, naawe weezuule nti oli mushiriku. Kamalize kale kembaddeko, tubadde ku ki? Mbadde ku ki? Kata akagero kagenda bakwatira ddala. Rabbul alamin, omulezi w'ebitonde bino byonna, Allah subhanahu wa ta'ala, bamalayika abavunaanwa ku kiyungo kyakiri ne bana abavunaanwa ku kyakino bonna babeera byabwe. Nenga Allah alondola bwati, kati Allah aleta statement eyasinga okunkutula n'akulagira ddala nti abaawo mu buli nsonga. Gisange mu Suratul wa Fussilat aya 41 yagamba ati Allah, innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina, abantu abali mu nsi nga bakola ebintu byenagaana talowooza nti yeekwese nnyo waali simanyiwo. La yakhfawna alaina, talowooza nti waali simanyiwo.
afaman yulqa fi nar khayr kati kulaga nti wasula mmanyiwo mutte mwoche kuli kibuuzo ekyo eyakubuuza ali mu ggulu amma yatiya amina yauma alqiyama oba mumwe gwenzitanga ajja mujja naye abasinze kwoli buyamala yagamba imalu ma shiitum mukole bimwagala innahu bima ta'maluna basir bimukola mbimanyi ate mbalabe kino emisana baba yeyogeredde nakyononya kati bw'omalanga ezambi funa wodda nga nsaba kunsonyiwa ku mazambi amanene ge bayita almuhlika oba almubiqa bw'olabanga allah geredde n'okolako limu n'okola tawuba ku byo n'olyetonda n'olabanga likomyewo omulundi omulala lyennyini eryo likaŋŋaŋŋa n'olyetonda n'olabanga likomyewo omulundi omulala gyemirundi emeka ofunanga okutya nti liyinza okuba ezzambi lino ewa allah subhanahu wa ta'ala yasalawo alindage ng'erinafu mu maaso gange ng'ewa allah yaligezza nnyo kwe kulindekera ndizanyire musobola okugenda nalyo watahsabunahu hayyina wa huwa inda allahi azim olabanga ezzambi nga ligwa mu mazambi almuhlika oba almubiqa mazambi ago agogerwako amanene agazikiriza nnyinigo nga galiko n'ebigambo bya allah byebikambwe n'olabanga oliguddemu n'omwenenyeza n'oliddamu n'omwenenyeza n'oliddamu n'omwenenyeza omanyanga nti allah akyusiza ezambi eryo mu maaso ge ewuwaali kulage ng'erinafunafu ozanyiremu ewuwe nga amaze odisayininga nti eryo ddene amalirire teno watahsabunahu hayyina wa huwa inda allahi azimu bangi bannaffe bagwa muntu mwene ensi n'alabanga obunafunafu ng'ewa allah ekiriyo kikabya amaziga lwaki omuntu agwa mu mazambi amanene ayinza okumalira wakabya amaziga bwagazanyiramu ennyo ebbanga abana ebino wammanga abayina okubuusabuusa mwoyo gwe bayita rabbu abayina okubuusabuusa era woolabira okubuusabuusa kwe kubanga bitonde binne bisobola omuwa oda nekola mu wiikegi nga nannyini gula asobola okuwa oda neyingira emyaka 2 otegeera nti omuddu alina okubuusabuusa singa akakasa nti rabbu oyaleera ye mutuufu w'okukulembeza tasobola kukwata musolo gwa reveni kumala myaka 5 neyeerabira asobola okumutta bagenze China abatamanyi abatannategeera bayita rabbu ekireetera abantu okuddingana amazambi ago amanene n'abanga aliremeramu abata alina okubuusabuusa mwoyo ani gwe bayita rabbu buli lwomumanya bwalayira onoonya lwaki alayidde walfajir kikyalayira yani alayira gwe bayita rabbu alhamdulillahi amatenda amajjuvu n'ebiragiro byonna n'amateeka gonna gadde eri oyo gwe bayita allah rabbu alabirira alunda kalaba alaba kalondoozi alamin ow'ebitonde byonna ebiri mu nsi n'embwa bwezaala obwana emmere yaayo abaagimanyi bwe mwagenda mu covid nalaba empologoma bwe zinaafuna ennyama ekyo nakipulaninga nekiggwa napulaninga abagagga bagenda okukafiira mu lwokusijeeni kyo kyali kyaggwa alina muffe bamanyi nga baba okuma mwezi guno ngera yidi obuggwa bwevvi olina ennaku ezi naye ate olina puroguramu omuwala lwajja olaba nga bikwatagana gono n'akawala nga kola ogenda bogerera omwana w'abaani nti omwana balina ebisiraani abadde yakava bweru ennaku zo gotegeka haramu alina olugendo lwo huwa rabbu bwotandika omulowoozaako bwotyo omugagga ono afuna okutya naga omusolo gwa mungu guno nguwaddi nga musiraamu ddala lwaki gavumenti esobola okunziwa buli mwezi neŋŋuma bano mbatya okusinga allah yayinza okumenya amagulu nga ndi ku booda ayinza okusiba amalusu ne bampa empeke za buli mwezi ayinza okumpa sirimu ku mwezi bwenkoze bikamumukolereyokko huwa rabbu ekyokubiri
ekireetera abadde okuddingana amazambi amanene lwago muddu edambi yalinafuye kati ngalabi wakati mal'un Allah yassa ekikolimo ku muntu man jamaa ma'ahu fi lahmi luqtain addira abooluganda ababiri n'abazaalamu abaana alina omukyala alina mutoowe sengaabwe bonna balinamu abaana ega nti aliko ekikolimo kya Allah mwene ensi mal'un ekyo n'akiggala ega nti wa an tajma'u baina luqtain Allah n'akireeta ega nti mukikolanga nemugatta amazzi gammwe agazaalamu n'abaana abooluganda ababiri kati ekyo kimala okujja nga sigize mu kkowa eryo muddu n'akigwamu accident niyeniyeza Allah subhanahu wa ta'ala wayise emyaka era n'akiddamu ekinene bwe kityo intajtanibu kabaila al-ithm walfawahisha illa geruli ayeyo gwemunewala obutono yafuna otutandikira niye anaagwa mu manene nojja nago kati kitegeeza amazambi agamanene abantu ekigwasulamu abo ekyokubiri lwaki abantu bagagwamu muddu naliwangaliramu ebbanga ekyokubiri adamu alistiqama ala taa adam alistiqama ala taa kireeta n'enfembi muddu okuwangala mu nsi ng'akyukakyuka muddu eri asaala asooka n'abivaako muddu alina amaka nga masiraamu asooka nata ku mwenge muddu alina akomawo myaka gino ali bwati ramanzani ali bwati nga muddu tategerekeka adamu alistiqama ala taa kireetera omuddu okufa nga ezambi aliremeddeko gwe notafuna kutya waziika mukwano gwo mu covid nga mwakakola embaga ya muwalawo okwali omwenge n'abayimbi ekitagambika n'omanya nti muganda we yafa yagenda gwe kennyini ogenda kupanga mbaga yeemu ekyo kiwayiga ku muganda wo omala kyabuuza nti muziika bye muyigayo tofunamu kutya nti singa ebintu ebyo Allah abizza n'abuuza nti omwenge guno mwali muguze nga gwani abazinyi bano bali bagwagala mukwazina magali binga bagala gukozesa gwali gwaki Allah abuuza mbagali awo waliwo mukazi we waliwo muwala waliwo muko kubanga yo meeting eyokusalawo ebintu ng'ebyo bamu abantu nga bana bweyingiramu okubanga eyingira obukadde olusanvu nga muwala ayimiridde bulungi kyentegeeza abadde Fatuma naye nga ayimiridde kati meeting basindika kubuka abantu nga basatu wajjayo ku sajja ono kawasa ne wajjayo omugezi eyalaba omuko ne wajja n'omuwandiisi kalimagezi ne mu famire balondayo senga bayinza okusindikayo maama omuto n'omuko meeting nekwajja bannange tube tusaba bino wammanga munatusonyiwa temubiteesaako wabala mubyogerako kutegeera ssente naye si byakuteesaako kwebiri oba tebiriiko. Sorry to say that omwenge abayimbi omutimbi kale ebyokulya bino nebyokunywa ebyo temubiteesako mbitulekere nkoye bituwadde olwo babagadde emimwa muteese ku birala olw'okuba omwana ono ajja dokita atwala muwala wammwe first year abagambye abantu abamuwerekera bagenda kukozesa kuleeti za kasola ga 8 zirina kujja kumala wahaali wiki meka 2 bayinza okukozesa kuleeti za pirisina 7 nazo zijje wahaji okumala wiki meka. Tubadde twagala tugenda okugenda babosco bayinza okujja okuveeranda naye bayinza okukozesa ku nsolo ennyimpi ate omusuku zinaabeera ensolo 4 musaza ajja biziika tati anyo haji amazzi tugenda gagula ebitanga tujja bimulekeera $1,500,000 bazimuwe mu $60,000 yeeterezemu wakaawo amasuuti amalungi ago ne maama mu $4,000 bannange nammwe abazze abawadde $1,000 mbumuteese ku birala bimubireke bannange nze muganda w'omuwala kanteeseeyo meeting bannange omeewedde meeting yakoze ki olunaku lw'enkomerero Allah subhanahu wa ta'ala yagala meeting nga bwe yali aleete Sezaalo ono yagaba omwana noono bwe yali atudde agambe ebitonde ebiyimiridde awo nti mwenna musirike alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimna wa tashhadu arjuluhum bima kanu njagala mutunnyonnyole
mwatuulako ku meeting eteesa omwenge tubadde twagala mikono ogenda kwogera tugenda kufuna ku biroozo bya mutima n'ebigere waliwo ng'oyimiridde bwoti mwafunako ku mawulire g'omuwala gwe bayita Fatuma Namulema gwe baatwala essembabule mu Ntuusi 221 omukulu w'ettwale yafa bali bamuzaala Kasaana Kagagga waliwo abasiraamu 7 mu sheekhe gwe bayita Abdurazak ddala ly'ekikaali manyi gwe wali imaamu towakwaddu salaamu notola salaamu aga muveeyo ne haji wammwe omugagga oyo ne Sezaala twagala kwogeraganya ku mwenge bwe mutuuka mu maaso ga Allah nga baleese omuke yalimu balese taata ne banne ayagamba nti alyawma nakhtim ala afwahihim aya neesomwa bastopinge bayimirize emimwa njagala kufuna ku maloboozi nga gava mu mutima fune ku maloboozi nga gava mu mikono mufune mu maloboozi nga gava mu bigere olwaleero lwagenda okutegeera bye baali bakola mu nsi bima kaanu yaksibun bwe mba mbisasula nsasula ntya olwo lumutegeera bakuyimirizaawo gira okwabika tima gugamba sula nakugamba wadda mu kisenge ne mukazi ne mwogera ku mwengo ogwo nagamba ebyo bindekere nze tonnemesa bugagga saafumbirwa kubonaabona omwana nnyina omu naye kugamba surati ya Allah usura mu masijidi tebakuvumirire mukazi nagamba masijidi egende ekuwase sura naye kugamba onywedde imaamu bwanakuwabira abasiraamu gwe bigamba omukazi nagamba nti totega binnyo sibe banzalira omwana bagambe tebajja bwebana bagala dhuhiya nagibawa bulijjo nga bajinsaba baimaamu abo sibawa sente mbesimuye mukubire nze imaamu salamu alaikum salaamu nyina binawulidde maama nedda maama nga gwe dhuhiya maama nedda twanyumizaamu biboozi kale nga mbyogerako naye nga maama si bikulu kale mubikolereyo maama imaamu naye atidde oddanga musono otamuza ebigambo ebyo ogwo mukolo gundekere oli mwana mumuzaala wa bukazi jamaada bikka ebinyove mu mukolo gw'omwana wange nali njagala oveewo ofembwa gwe shaitani ibilisu dai mukhlisun muawanan khasan ibilisu laana bilian naleeta oluwarabu nadda mu luzungu nadda mu lunankole naleeta oluziba nalupanga nywege otandeeba nootya kawalya Allah waleeta ki mu nnyumba nakugamba kati nkuwadde eddakiika 10 ng'okutte essimu n'okubira mukoddomi wo ti sente oziganye baziwe muwala wa gundi mwebyo ebinyo byotega sente zitufe baziwe muwala wa gundi naye bamwagala kale nze kanfiirwe embwegwe simu yiyo mukubire ebinyo mukubire zitufe shaitani gwe ng'agiteeka ku lawudi ng'akubira omuko bakutadde ku bunkenke okankana nga shaitani ani akutaddemu yoyo Allah gwe yagamba nti inna kaida kunna adhim ng'ayina mission gye naayisaawo ayinza okukuvumira wiiches n'akubawo ekigambo nga nawe okankana nagamba shaitani gwe nsemu yiyo yayisaamu wadanga yayisa omuko yogera n'ogusajja eri mulawudi taata buzibu ki ali London yabuuza buzibu ki daga mukwano nedda yogera shaitani ibilisu akaaba amaloboozi gayitamu n'oswala noga muko bigende mu maaso byonna birungi ani kyenva nkwagala olwakyuse talwayo tyotera kulwayo ani kyenva nkwagala nagamba Fatuma nzinze mu bulamu nfiira ku kitaawo ekigambo kye kiba kigambo kye hani ndifa naawe oba muliro wallahi batwokyengaabo hani mpaka haaga ogenda okuloba owaayo haaga bamalayika bawandiika balaba firimu eyo bagenda kuzza ku lunaku lw'enkomerero kwe kumugamba nti Ar-Rahman
okusaasira kwe kwewuunyisa. Nakola kasasiro oyo omwenge nagutunda, ze sente zevuga Muhammad tewammenya magulu. Ar-Rahman oyina ekisa. Wandibadde omukatuliki kale agenze namugongo gwogamba nti asinza byatamanyi naye yakiida yeri ku ekyo, naye gwe yagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah, n'okwata omwenge gwa miliyoni 7 ne baleeta mu bisenge bibina ne bijjula gwa kasolaga ne bagunywera omwo ne kondomu waziina musajja gwe n'otakwatibwa nsonyi zisigaza Ar-Rahman nenkuleka n'otambula saakutta yali ngenda kujjako ebiiso. Ar-Rahman gwe kimugamba ng'osaala nomugamba nti Ar-Rahim, naye ate ku lunaku luli ogenda kutwalako sayidi emu abaakola ebirungi bokka. naye kuno ku nsi ffenna vayo okwenda ng'oleeta zikaali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ekibadde kinankole wallahi nali manyika wali antomezza shana mwekiri. Allah ansonyiwe naye bannange. Banaye Abaganda batusonyiwe, bawo omuntu nawe weetaasaako oleeta adhikaari kuti Allah ansonyiwa. Banaye bituyitirako ebinyana byasoba biri awo na mirembe ojja oyogera. Kati omugamba nti Ar-Rahman, kusasira kwe kwasoba ebyo nobitegeera n'oleka kusasiro olaba embuzi nesigala ng'otambula ng'olya nomare takufaako. Ne Ar-Rahim olunaku luli agenda kwagala sayidi eji ega beeno mu ddeeno. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika khatiman maqdiya thumma oluvanyuma nunajji alladhina ttaqaw abati Allah dawano wa addu adh-dhalimin mono lifu dawano aganya yen kusalawo biri byagwerere byagwa kati dawano tole mmere kyomugamba nti Ar-Rahman Ar-Rahim. Oleeta ekirala oli ku muntu ogu nibuga Maliki Yawmiddin, lunaku olwogerwako olwo bitonde bino genda bizingako byonna n'obukulembeze bwabyo osigale nga gwe mulamuzi gwe bayita Malikun, kabaka wa bakabaka, nga bonna bambudde engoye, bonna bakaddiwa, bonna bakyuka, anti ensi wattuteeka wagiwa erinnya bbi Al-Malikun. Obufuzi bwo weyazika katono. Al-Malikun kigwa mu bintu bingi. Obufuzi bwo obwakabaka bwo bwali obugaba walozaako bubi. Al-Malikun tuwagaba kyonna naawe. Malikun tuwagaba. Obulamu bwa wano yabugezaako ku nkuba. Omusana singa gwaka ebbanga nga ddene oba ekyeya, gavumenti ziyinza okuwalirizibwa ezimaze okukula nga Libya zaani ezo zikoze kyebayita irrigation system, era kyagwako mu Sudan ne Misiri awo nga ekintu kiri waasi, gavumenti nekiyingiramu efukirire ku nsi. Allah ina watuuse ensi fayustasqa sineyonta ng'otuuka banaye ku ttale nagendako lumwe mawogola nga nibakuwa ente ya mitwalo 9 tona gyogitwala ng'ente ziri awo zagira ziti, omulaala ali awo alinda, bazeta mu kisomawo ng'emasaka ng'embeera ekaabya amaziga myaka nga 12 mabega. Ninga subhanallah, waliwo embeera Allah gyaleeta mu nsi ne balagira bannaddiini basome n'edduwa. Allah aleeta amazzi, mumpulira? Allah bw'asumulula amazzi osobola okwerabira mu wiiki 2 temusana gwabaddeyo. Muntegedde? Agambye mulowooza lwaki obulamu bw'ensi nabugeraageranye nnyo ku nkuba ejja esiŋŋana ensinga ekaze n'embibeerabiza n'endeeta kaguriini, lwaki obulamu nabugeraageranye nnyo ku nkuba eyo? Anti akawala nga kali mu myaka 14 okutuuka ku 26 buli omu yandyagadde okukeggala. Kaba kamaze okujjayo figa entuufu n'empisa katandise okulaga ku mpisa ezikalibeeramu entuufu n'ekikulu otandise okukawula nti kano kalibeera kampi nga maama oba alibeera bwati myaka 2218 awo.
nastamiru. Allah subhanahu wa ta'ala katumbe wombe agerageranya obulamu bw'ensi ku nkuba eryejja netereza ensi, ng'alaga nti otuuka ekiseera nga omuvubuka amaanyi ge yewulira. Twaliko ekiseera ffe ng'osobola okugenda ku gaali nga tesiba n'oyiringita nga byonna ebinajja era binaakusangayo. Era n'otandika okuyimba ng'asooka nti nzija otandika nga Sonko omaliriza gy'oli era ng'ekuvulungudde, naye nga wakitandise oggulu ng'okiwulira. Egyo emyaka gitera kuva ku 6 kuyingira 14, yingira 16 otandika okutya okumenyeka, otandika obyekengera olwata okola birala. Allah subhanahu wa ta'ala mu ayi 10 ntegeera mu bwangu bw'omubiri mu kuwomerwa ebyokulya mu ayi deflection okulaba n'oyozaamu nosigala kikola noya kikola okulowolezaawo mu bwangu kye kyogenda okukola. Egyo emyaka ajja agitambuza bw'atyo. Bwe yatuusa eno ku myaka 10, owulira 10 okwonoona bakwira kwonoona, n'abuuza nti waman nuammiruhu nunakkisuhu fil khalqi, mukakasa temukimanyi omuntu buli lwe mujja eno ne muteeka eno awali white nga mujja mu braka ne muteeka eno awali white, nunakkisu kiva mu opposite way, temukimanyi nti nkola opposite way fil khalqi. Bino byennyini ebiyungo bye byengera nyonoona. Era asobola okubuuka ekinnya, kati ekinnya ekyo kiyitako oba weetaaga ng'embaawo nga n'omubazi yazibajjiza nga nnungi, nga balesa akagaali nga n'emipiira miramu ng'agenda kulira ku mbaawo ng'agenda ayitazika. Subhanallah, subhanallah. Omwana yabuukangawo nadda ate ogwokubiri naddayo ogwokusatu, kati agamba nunakisuhu, ngenda kuddira byennyini bya ninkuwadde bino, ngenda kutandika obikyusa. Omwana wayitanga omulundi ogwo ng'ali bwati bubuliri bwati alingiza, naye kakati oyita aba oli mu nnyumba oyita abaana aba olwo nno kyagamba kati abeeno, naye abatandikidde entandikwa mukola interpretation ng'omwana omuto bw'atandikwa kati maama amagezi ne gamugamba nti kirimba kyagala pampa, obuugi maama mwe n'amulobezaayo, naye nga badde mu mboozi z'endala. Kati ono awoza aba asoose okulira abagamba mutwale ebbaafu bambi kizo baabayita abagamba ne banaye akasana akamisi ng'akasana, naye ekigambo bwakiyita kyayina ekyerookinze ekimutegeeza nti kanteeke kyo banavuunula, kwe kubagamba nti abeeno. Kati otandikire ku abeeno vuunule, abeeno amazzi, abeeno okunaaba, abeeno akasana, abeeno gende manju, abeeno akasimu, abeeno London, abeeno jukidombote, abeeno amiini, byonna mala bireeta. Ajja kugamba nti kwe kugamba nti aba yebbe byoli ye ng'azannya bibye ategeeza birala, gwe n'omubakira mu buugi. Laba omusajja bambi myaka ze 8 bw'omuteze ebbaafu agambye aba nojja ng'ozungala ebbaafu n'akutunuulira bw'ati mu ntonda awo n'azimba okumala wiiki nnamba. Lwaki wamuteze ebbaafu nga tajagala, anti obusuubula bulinnya ajula okwabika, alaba ekizibu. Waman nuammiruhu, wama akubuuza wamma bwe namuwangaaza byenakyusa tuwabirabako n'abuuza nti afala taqilun, magezi toyina Malik oyo gwembanjaziseeko obufuzi mu nsi olwokuba nze Malikul mulk lunaku luli gwembanjaziseeko mulekera mu sowaani omuli ekigambo mata, wama alhayatu dunya illa mata'ul ghulul. Mata luxurious issue, kwatamu wasa omukazi nga mbooko
Imam byayita ne Bilal bajja bagwako omwana eyo nga yambadde bubi onakona ku munente emboko girabina subhana sabbihil a'la gomwazini kino kidala kiseje kyange je Imam wa papa nagamba dabo mwana ole mpira guyatukubye omwana ayimiridde bwati munnayo muddu oyo gola byayimiridde bwatu nakutwala wayinza okuyita emyezi 9 oba emyaka emeka ogenza okutuuka omwala ku mahipsi ge nga Allah yaddira omugongo n'akabina n'abigatta ogenza okukebera omuzigo gwali olaba nga Allah yamugjamu amannyo 8 n'akola ekinnya ogenza okukebera amagulu oba yalwala ki ng'ekyali ekituufu ky'okkebera lulinga tonna wasa qalbun salim kunoonya mutima gulimu mpeke bino bwe binaafa bye balaba kiri kikaddiyirawo naye bino bisobola okula mu myaka egi ng'omwana alwadde siriimu bode neeyiika wama alhayatu dduniya illa mata bino bimulaba ebyensi bimulaba n'amaaso ebyo bibula mangu lujja okukya olunaku mu nnaku nga si mawulire ng'otudde wakato biri nako nti mwe banna ebintu bizibu ate abayayi tebagenze Entebbe omugambe nti abawo nti abe Sudan atuddemu ogwe bwoti nga gwe badde olowooza bali abeewa mwe Kongo mubitegedde Maliki yaumiddin Maliki buno obukulembeze bamuwulira bwonna agabako anza okulekera omukazi nga gwe controller 15 kubogolera mwenja kunaaba 10 meka bo balowooza nti kawali ayinamu omwenda twagala sabuni mubiwandiikeromu tetemuntambuza nga mudongo olwo kyekaza kigera beewola nca patwino esaluza sukaali omwana mbagambye nze biiru njifulumya omulundi ogu nyina omwenda gwange wano kawalya naye sigutemaatema kiro kawalya ti Allah olwokuba nti Allah yakwazika obukulembeze obunyinimu agaanyi mugenda kunywa buugi bukalu mpaka ng'agenze eri gye bamujerega ne bamuwola alina gy'abanyage ne bakivuma naye ne bakiwola kati alina okugenda eyo gye bamujerega babimuwe byonna bya mwezi obuyinza obwo bwakwadde obulaba bugenda kukeera ku lunaku luli nga yabwambula waliwo abalina obunene obusingakaawo oba obugombe nga bw'aba agenda awantu obugombe bubaayo era bw'aba agenda mu ntaana era bubaawo bawoggana nnyo ng'ajja era bawoggana nnyo ng'agenze ensi zonna zisasamala ng'alidde zisasamala ng'ajjiddwako mubitegeera kati obuzibu mulina obuzibu omusajja emyaka gye6 bwetumuwa akaana ka myaka 18 ne bayingira wiiki 3 nga tebazannye muzannyo guli gwe mumanyi bwetubakyalira obuzibu tetubuteeka ku kaana nga tebagenda mu muzannyo ogwo obuzibu tubuteeka ku musajja kubanga ye kafulu ebigambo byembagamba biba mu magezi tebijja obuzibu si bigambo obuzibu ndabanga emitwe gyammwe kati ngezaako olumu obatera mu balaaga naye munsimaasima nedda nze si bwe nkola ebyange mbibateera awe kubanga kyemba njagala kiba kirala mbagambye malikun yaumu agabanyako kagaba buli mwayina kullukum ra'i buli munsi ayina omuntu gwavunaana maama wo muto waani wa kullu mas'ulun ate buli bagenda mubuuza an ra'iyati ku bukulembeze obwo kati ekyo malikun yawmuddin olunaku luli bonna kyamanyi lusiwano imam omwazini Bilali president wa ggwanga kabaka we Libya kabaka wa Somalia buli kabaka gwowulira bonna olwo azizaayo mudde mulevo ki ega maliku yawmiddin nzikiriza
olunaku luli gwogenda okusigala nga gwolina obuyinza wekka. Iyyaka na'budu, eyo yendagaano Allah gye yagamba Qur'ani yonna bagizingira mu bigambo bibiri byebyo. Eyo kaafu dhamiri mukhatabu, genda ng'ogobera nnyo swala eyina ennyingo zeewuunyisa. Ekiyisa eswala we wali ekigambo subhana, ekyo kiri ku maviivi n'okuvunama wansi. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, tusabbihu lahu samawatu sab'u. Ekiyisa eswala kigambo ekyo kiri ku biyingo bimeka? Farka'u ma'a raki'in wasjudu ma'a. Eswala bw'oba ogiyingira omala kuyita Allah nannyini eggulu, bw'oba ogenda givaamu omala kuleeta linnya lye. Bw'oba ogiyingira omala kuyita linnya lye, bw'oba ogivaamu omala kuyita linnya lye. Omugamba bw'oti Allahu akbar, oli munene. Bw'oba ogivaamu assalamu alaikum wa rahmatullah, emirembe n'okusaasira. Allah nsaba bive gy'oli nange mbisaba, gw'obiina bw'oti. Bw'obadde osooka gwewayise, bw'obadde osembyayo gw'owadde ekisemba assalamu alaikum wa rahmatullah. Rahma kusaasira kwe okutaasa. Genda okugobera ennyingo ezo. Katuwulira kano, Maliki yawmiddin, olunaku luli olw'okusasula amabanja gwogenda okuba omweyimirize. Bino ebbanja lujja okuyimiraga nti lino lireke. Eno yazaala maka gange, ye oyagala kijjana, genda onogenda mwoca. Lwaki wazaala ewagundi? Allah nakwetooneza bakunsonyiwa, naga nkwadde ejjana. Omuddu adde mu jjana ng'ali mu kusanyuka, ayogereyo ekirungi kye wakola mu nsi, Allah muyite. Muddu yandi azamanya nazaala maka gange, naye omuddu yali musiraamu. Bannange, muddu tabulako kibi. Saidi yankabya amaziga, naye Saidi kali kasajja kasiraamu. Oli ekigambo omusajja ono ku maziga gabadde alina ku Saidi, kigambo kyakoze ekyo kyennyini Allah kyatunuulidde n'ateeka okusaasira ku Saidi. Namugamba olaba otya nga mununudde ne mumujja mu muliro. Namugamba nti Allah gwe mulamuzi asembayo, nze musiraamu musonyiye. Olw'ejjana Allah gy'amaze omuwa. Allah n'aleeta Saidi nga tannalinnyako wadde mu muliro, nga zebeewe salaamu qawli min rabbi rahim. Allah julize ekigambo kye nti emirembe gy'omulezi wammwe, you can enjoy. Alamudde Saidi nani? Maliki yawmiddin, olunaku luli okusasula gwogenda okwomweyimirize. Ekyo kifiiringa kati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Awo Qur'ani yonna weeri, Qur'ani yonna Allah yagizingira. Mukkirize eddakiika esigaddeyo 3 oba 4 munkwatizeeko omulimu guno. Badde nsaba omulimu gwa laptop guno tugujje mu ddiiro basiraamu. Tugenda mu Yidi, ate sisuubira wala wangenda kubajja kubanga guludde mu ddiiro. Olwaliro mumbuulire nti tugumaliriza ne ssente bwe ziti, era gugwa nti ne wantu ssente bwe ziti. Badde nsaba Allah tuye abaddu 20 mweno Arafa gye tugendamu mutuwa omutwalo gumu. Tekive mu ddiiro kuba kati emisomo bakwata emisomo gyammwe, mumusinga okufunamu okusinga nange, naye kubanga ateera mbakaka emirimu gyammwe. Mbaka kye yagamba nti abaddu baŋŋambire bagule ejjana yange nga bakozesa ssente zange, amazima ejjana yange ne ssente zange. Bigambo bibuzaabuza nga bituufu, jjana yiye ssente zize. Kati kamera eno zisina bwe nfuniramu, naye ate bwe mufuna emisomo nga giri mu content nnungi, ndaba nga temumusinga okufunamu. Manya nga laptop sorry. Kati badde nsaba tufuneyo abantu 20 batuwa omutwalo. Kintu kyangu nnyo, tekitaaga nnyo, tekitaaga aya mpanvu nnyo kutiisatiisa. Mwina aya z'omuliro zoogera ku muliro, simanyi ofe nga oyimiridde bwe biti. Temubyemanyiza 2 si birungi. Tufuneyo abantu 20 mutwalo hayaka Allah ono mwatandise.
tufune abantu 20 limu sadaka lyo mutwalo mutwalo ono kintu kyangu basiramu tukikole kive mu ddiini omuddu ayagala okwogerako n'abasiraamu jangu bawe salaamu nga baleeta sente zino mbadde nsaba tukikole tufune akasente ako just emitwalo